the bigger role that is played in this event is from My Food Network, which is sort of the spiritual background to this event. It's an online food platform with about 98,000 members. And we like to emphasize the role that food plays in this entire Oktoberfest. It's one of the reasons why this year's edition is referred to as the Drunk Edition. The focus of our Oktoberfest is always food and beer. The event usually launches at midday. There's an emphasis on the early start, so revelers who show up for Oktoberfest are able to enjoy lunch and probably, as is probably suggested by your preferred political or police advisor, alcohol. So we are looking at this as a brunch edition. That's where the word brunch edition comes in. The brunch edition lends emphasis and gives you highlight to why the villa is going to be playing a major role at the Oktoberfest. We're going to be having a beer tent at Oktoberfest, and the beer tent is going to be run by the villa. The villa will be hosting a beer tent at the event. A beer tent would typically at an Oktoberfest typically have a number of variety of beer tents. And this particular beer tent from the villa will have patrons and guests from the villa, as well as, whichever particular clients they prefer to identify with. Because of this particular focus on beer for this particular event, I'd like to invite the representative from Nile Breweries to come. Tuli bulungi. Omuntu yandetaaze okumanya tuli ku ki olunaku olwaleero? Leero tuli ku launch ya Oktoberfest. Oktoberfest festival ey'emmere, this food festival and beer. So it's all about celebrating culture, celebrating our culture. Yetandikira Germany. Katwane Uganda tulina community y'Abagermany nyingi nene bulungi. So Germany badi celebrating mwezi mulamba. Actually, it never there for a whole week, seeing how it is celebrated in Germany. So that tulaba ideas eziri eri okuzireta Uganda. So kakati gwalise omweleso. Eno tuli ku edition ya kumeka? Edition ya ya musanvu. Yes. Experience eno tusubire ki ku edition y'omusanvu? Kintabule. Suubira buli kika ky'emmere ogenda kukisangayo ojjooli ogweri. Suubira buli kika kyakunwa kintabule ogenda kunwa ogweri. Suubira ekyambalo tulina kye twaliyise cultural wear gye bambala ku Oktoberfest. Cultural wear omuntu asinze okujambala obulungi agenda kuwininga ticket emutwala in any country mu Europe. Byonna gy'oyagala ogenda Europe ogenda kuwininga ticket. So oli alina okujja ng'amanyi nzize bakiyita kwambala kufa, dress to kill. Yes. Abantu basinga bagamba muteekawo nnyo ddala abantu baba balina ebivulu bateekawo nnyo ebintu ebirabo by'okuwangula nga ogambye munno oli asinze bamutwala ebweru then wekiggwa temulina gwe mutwala. Ekirungi ky'Oktoberfest nowa last year yagenda kasita ofuna ticket y'Oktoberfest n'ogenda n'owapplyinga visa n'ogifuna. Brussels Airlines yeri mu kintu kya ticket eyo marketing. Brussels Airlines ba sponsors ba Oktoberfest babadde ba partners for a long time, so they are trusted. Tebagaba birabo bya mpewo. Ekirungi omuntu waffe omu yagenda last year yapostinga even on social media ebifaananyi bye tubirina ng'ali mu kuslayinga. So tubadde nga tetukola fake. Omuntu wamala okuwangula visa mu abagimukolerako bali alyetera mu sente. Visa is a personal thing. Kubanga sisobola ku-influencinga muntu agenda kuwa visa. Sobola ku-influence muntu agenda kuwa ticket. Kubanga visa babesinga ku bintu bingi okuwa visa. We balaba nga balina kye batekkaanya bayinza obutagikuwa. Naye tekitegeeza muno tetukuwadde ticket. So visa eri ku ggwe oba olimbye oba otaddeyo ebitakwatagana kwegamba ekyo kiva eri ggwe. Naye oba omanyi mbuno oli clear owinnize kino ekirabo ogenda ku Brussels Airlines
ne bakuwa bulungi nnyo tiketi yo n'okozesa tiketi eyo nga itinerary yo okugenda okusaba visa. Otuukayo wagenda okuwa visa, ebisigadde bibeera between you n'agaba visa. Naye ffe nga Octoberfest in partnership with Brussels Airlines tuba tukuwadde tiketi yo ekutwala e Europe. Abantu abasinga bagenda kwebuuza abayimbi e Uganda tulina bangi lwaki mutuulidde Chameleone na Cindy? Ekyo kibuuzo kizibu banange tulina abayimbi akanyuma. But why Cindy, why Chameleone? I think it is their season. It is Cindy's season. Cindy has been a hype. So it is her season. Chameleone yakola his comeback show this year. So it is his season also. So oluusi oba olonda abayimbi otunuulira who is selling right now. I think if we look at the top artists of Uganda right now, ababadde in the media who are selling their music, Chameleone and Cindy will appear. Ne Shiba, anti kakati Shiba taliiwo. Nze me personally, if you ask me, I love Shiba, I love Cindy. I way of battle nali makati bweti. I love both of them because one is a hustler, one has the voice. To me, they are both winners. Intelligence ingirecho because we all try so much to be on top. Aba kuzalanga omanye okutunga waliwo ne yeeyigiriza okutunga. Now that is Shiba. Yeeyigiriza byakola. So I respect her. Cindy, I also respect her. You cannot divide me between the two. They are both abantu abasinga tebagamba embunna abayimbi abamu basudde lwakuba tebamanyi kuyimba live engeri gye muyiseerawo bannange omwana mbuziza ekibuuzo ekitiisa live music. No, wetwalinga tulonda our line up tetwabesinga kwani ayimba live music ani atayimba live music. Tulina bandi yabeeka bajja tuwa live yenna. A Chameleone can sing properly with the Abeka, Gabakuba live. A Cindy, a sober in a band, so Chumangwira. So Wokola Nabantu Ojiraba Gundi affair in a band, no one never to Amayoki in a band, Chicola. Yet it's not to what CD. It is still okay. I am Yimbi, I cannot pass you someone. So there's also solar. Octoberfest is solar. No. Octoberfest Jeva, it's a family day. Ekwata emyaka emikulu, ekwata emyaka emito. So it is a family day. It is brought together. Family day. Now walabanga we have alcohol places. They can't be accessed by children. Then we have a children's play area. I think abantu abapartnerinze nayo the maze but in charge of that area. So gena kuberange ina ebyokuzanyisa byawe different activities by'abaana so that woleeta omwana wo you can have your fun omwana afulane fani era wagenda kubeera divided bulungi ow'omwana wano tagenda okitegeera so that we make sure that everyone ali mu right age n'alibira 18 alina waatagenda but at the end of the day woba okola such an event ng'omanyi mulimu different drinks you have to protect the little one. Engeri gye kirimu abaana kale wadde balina gye batagenda genda omuntu ayinza okwebuuza kinaakoma ssaawa mmeka kinaakoma kukaananga bulijjo. I think events ze Uganda zonna time yazo ssaawa mukaaga so ssaawa kuva ku makya ng'etegeera ssaawa nga 4 kuva ssaawa 4 tugamba ssaawa 4 that's when people the gates are open naye nga the official time is midday. So n'ogenda n'otukamu n'ofuna activities n'osetolinga ne mulya nze emmere esinga okunsanyusa ku Octoberfest because ntambula ndya ku buli mudaala. That's my biggest activity. So emba nina abaana tutambula ku buli mudaala ne tukikuba.